olwaleero eno ye time yange kulembera Uganda wano wensabira bannabyabufuzi wensabira abalina political parties ez'enjawulo banvuddeyo obwannamunigina nganze bajje bansimbeko emabega okwolesebwa kwange n'okutambuza ebyobufuzi byange okubeera Uganda engeri gye njagalamu nti kigenda kutuyamba singa nvanvuddeyo neneesimbawo Museveni nsobola omukuba akalulu balina kwesimba amabega ewange ebyobufuzi byange byonna nze mbadde wankyukakyuka Nasantegese Baggala namuwagira Dr. Kano Besigye namuwagira Bobi Wine namuwagira akyaliko dduse tuwe ebyokulabirako nga Madiba yajja for 5 years nawumula ekigendererwa kyamuleeta nakkakkana oba oli munnakibiina okulembera emyaka 5 nti gwe president party waakyo Debbali that is democracy. Democracy. Oli munnakibiina kulembera emyaka 5 Debbali. Oli munnakibiina kale kulembera emyaka gyo ndisema teeka nti kale emyaka 5 nzizeko ebbali kati abalala bajje. Kiriza bano bafuukako president party nga nabo bwe bakulembera ekibiina. Naye gwe mbuulira Elias Lukwago naye ayagala komawo Lord Mayor. Goyogedde nandala mafaayo bonna babadde balina constituencies ze balimu. So fana akawulirako abantu tulinga abantu tuli basatu. Abazi. Ngobagenda okwesimbawo ku bukulembeze nze Kyagulanyi ne Museveni. Tuliko basatu njokize. Asikunzijukiza anti kati bali mu katemba. Njogera ku bantu abali serious. Kyovola abantu resi tugirimu nze Museveni ne Kyagulanyi. Ebyobufuzi bya Uganda okuba history yonna emabega in fact twandigambye nti Buganda ye yazaala Uganda ekyo atakimanyi njagala kitegeera ku byafaayo bagenda nyiga amazima galuma ge gali gennagambye naye ffe abakola okunoonyereza Buganda ye yazaala Uganda ebyobufuzi bya Uganda gwe byeweeyagaliramu byolaba olwaleero Buganda ye yabizaala tukakasa otya ndi naye tolikaza bantu abali mu katemba kati oyogera omwana ayogera oluzungu nga oluzungu lwe lwayogera lukoma wali Makerere kuba lwawo Makerere omanyi lwaki kugamba lwe Makerere muganda wange ali nakaseke tagenda bitegeera okitegera muganda wange ali embala tajja bitegeera olulimi luno Oluganda lwatambula wonna n'oluzungu oluli straight. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Mkwano gwange nate tukomyewo olunaku olwaleero tunyumyemu ku nsonga nkuyanje zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwaleero twegattiddwako omu ku beegwanyiza ekifo ekyobukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda. Tugenda kuba tumubuuzaamu ebibuuzo byaffe mpolampola nga bw'atwanukula. Bw'abawo kye tuleseeyo comment section always ebanzigule osobola ogikozesa naawe n'omusoya ekibuuzo kyo kyemmanya ajja kuba abiddamu tujja kuba tuddamu tumusisinkane. Nze omwana Soda tuli ku Expo nayise ne Abe ngenda bajjukiza nti mwe abasumbibwa endwadde ezitali za ngeri emu enamba y'essimu eri awo wansi mukubire aba God Hills Herbal Medicine bano basangibwa mu kibuga Kampala ebweru waakyo eggulu ate nga basobola okukola delivery eddagala lyabwe ne bali kutuusako awo wennyini ku mulyango w'owangaalira
dukambira owejjanjabe mukwano gwange asiika obulamu mu mukono tassa bwekiri. Then Alpha Media Production ku bifaananyi videos ennungi bakubireko ku noti 77094266 mwattu omukolo gwo bagwese ekitiibwa bakube ebifaananyi ebirungi naawe onyumirwe omukolo gwo gubeere memorable oba oyagala kifaananyi kya ku kisenge oba oyagala kitya videos oyagala my CD tape flash bakubire kati. Tugenda tandika omukulu gwendi naye agenda kubyogerako ebisinga naffe tumubuuza ebyaffe tutegeere enteekateeka ze na lwaki yeesowoddeyo tabanga naye alinga bano bakatumba oyo abasumbuyi abajja okuzoganya abalwanyisa struggle mayiba gaba buli avayo naye avuganya nga tali kavula abalwanyisa struggle. Sebo nsanyusa okulaba. Sebo nange nsanyusa okubalaba. Abatulaba gye musinziira ku TV buli omu ku simu ye. Mbaniriza erinnya nze Kalyesuubula Benjamin abangi mumanyi nga manager Jamaro. Ndi musajja munnamawulire, ndi musajja mulimi, ndi musuubuzi ate era ndi musajja muyivu. Nti obuyivu bwa mirundi mingi naye buli wogamba nti ndi muyivu abasinga balowooza abayivu be bali abasukkuluma ennyo abalina zi masters degree abalina zi bachelors. Naye obuyivu bwange bwa muntu wa bulijjo luvannyuma lw'okusitadinga embeera emyaka 20 gye mmaze mu ebyobufuzi ebya ground, ebyobufuzi ebya munnayuganda omuvubuka omuto, ebyobufuzi ebyokubanga osobola okutuula ne weekennenya n'olowoolereza endowooza n'ogamba omwana soda kino naye kyabadde alowooza kino kiri bwe kiti. Omukisa guno njagala tugukozese ebisinga ngenda bibagamba ngenda kubibanyunyula nga wabagambye. Nsaba ompa obudde ompulirize. Bw'onompa obudde ojja kutegeera ensonga zange. Bw'onoba tompadde budde oba tosobola kutegeera nsonga lwaki Kalyesuubula yazze neyesimba ku bukulembeze bw'eggwanga. Nga sinagenda wala olina statement gy'okoze n'ogamba oludde mu byobufuzi era obitegeera bulungi. Kuggwe tugenda londa mufuzi oba mukulembeze? Mulonda mukulembeze. Ate nga gwe wakenkuka mu byabufuzi? Obufuzi basoma busome. Obukulembeze kiba kitone. Kubeera kwolesebwa. Naye obufuzi babusoma. Bwe bamala obusoma mubamu elements ezikujjamu mu ggwe mu butuufu n'otandika okukola ebintu ng'ofuga. Example njagikuwa. Example gye nyinza okuweerako ya mukulembeze wa ggwanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yava ku nnono ey'obukulembeze kati afuga bufuzi. Kyo kimanyi? Yava ku nnono ey'obukulembeze kati afuga bufuzi. Yayina element ey'obukulembeze entonotono era zikyamulimu. Era waliwo w'omulaba ng'ekintu kyakoze kya buntu kya bukulembeze. Pulira. Kyokka ate ebintu by'olaba n'ogana ennono mufuzi kati afuga bufuzi. Kama mbaya ni mbaya ekijja kijje mujja kukola bwe muti nga oyo mukulembeze. Ekireeza kya tteeka ebimu ku bisaanyiza omuntu agenda ku ntebe bw'etyo alina okubaamu kalakita y'obufuzi. Ekyo kisomebwa era kikuyamba okugaidingibwa mu bintu by'ogenda okukola ku bukulembeze sayidi ya party sayidi y'obukulembeze. Lwaki wavuddeyo n'ogamba kogende ku ntebe ennene direct nga togezesezaako ba kansala area MP chairman C3 meya gwe n'ogamba kanyambale yennene? Lwakuba basinga bannayuganda batono abamanyi okuleka mu field zange zenkolamu ng'ebyamawulire ng'ebyobusuubuzi byembeera mu field y'abayimbi kubanga nyambako ku bayimbi kitwandiyise manager oba talent manager. Naye obukulembeze mbubaddemu soda mbubaddemu ebbanga libadde liwerera ddala kuba ekisanja ekiwedde neesimbakoko ku kadi ya National Unity Platform ng'era neesimbye mu Ggombolola y'Ina Kaseke eyo nga nze kugikwatidde nesimba kubwa ssentebe bw'Eggombolola. N'owangula? Era nabuwangula. Bwe byaliwo tewabitegeera. Mpozi ng'onnyonnyodde. Ebifo ebimu mu Uganda muno waliwo ebifo ebimu nga tosobola kukulembera ddala ebya wansi. Ng'oggyeko entebe eri waliwo ebifo ebimu nga bagamba oyo y'abaakulembera. Live example wagiraba ya Nakwedde. Gye weesimba weneesimba nawalonda ne bagamba ono yalina okukulembera. Naye nga nawangula muganda wange omu gwe nali nvuganya naye yali wa NRM.
NRM nerangirira omuntu atakola ki amateeka gabeerawo naye olw'okuba ffe bannabyabufuzi bw'obala ebintu by'omu maaso ng'olaba because ssemateeka akukakatako n'ogamba nti genda mu kkooti okole bwoti ne bwoti ne bwoti naye nnyina emisango mingi gye mmanyi gye nnoonyerezaako ng'emisango gimaze emyaka egyo nga tebagisalanga kati nze kali esuubula akyayina vision yange lwaki mmala obudde nga ngenda kwononamu ne ssente ate ssente ezandinyambye mu kampeyini ze ŋŋendamu ate nteeke mu kkooti ng'ate ndi wansi kati ne mmala okuzuula obunafu bwa bannayuganda abalimbibwalimbibwa gwe kimanyi mulimu bannayuganda ababuyabuya mungu ansaasire ati ekyo nkyogera ate nga ffe bangi abaki ababuyabuya kati akalulu kasikodi aba abobo katenne akati anti njagala kugenda nga nyinyonnyola baganda bange abo abalimbibwalimbibwa obaze engulu baterere bajje ku mukulembeze sigenda basuubiza nsi naggulu era njagala obbakakasa nze siina pulaani B pulaani A yange yakukuba mwami Museveni kalulu mwami Byabakama mannangirire ntule Nakasero obufunze tolina political office yonna gye wali otuddemu eno yegendo sooka ndi mukulembeze omukulembeze kitegeeza ki mukulembeze kinene osobola okuba nga gwakulembera kwaya y'abayimbi gwakulembera abavuka ba booda olwo mikwano gyaffe abasimanyi masandugu balina omukulembeze waabwe naye okituuka ku ensonga z'eggwanga ez'obukulembeze political posts tolina office gye wali otuddemu ebyobukulembeze sina office gye nali ntuddemu wabula nti byonna ate nga bwe banziba akalulu nze namanya nti kati akalulu egombole abantu banneesize naye ekireza walituulamu obutaliiwo era bali nga bagamba meeya waffe ffe twakulonda gomanya ate mwana wattu ekyewuunyisa ebisinga nga nze mbibakolera waliwo abagamba nti akasange kakulemye okumaanya ate weerijje tugeze kikusse ekkoko eggombola baali kubbako katato genze waneeno gwe mugamba nti yakulira ababbi omuyiteko protoko y'eggwanga ndalamu si ebiri kati bino n'abampagira bennyini bano abampagira nyina abampagira ab'e Busoga nyina abampagira ba aba ab'e Kampala nyina abampagira ab'e Nakaseke kyokka ate nyina ne balwamiti abeeri effooti nyina ne bano ab'Embalala naye nga ye muntu wa wansi nze soda situnulira nnyo muntu ono bannaggwedda saagala kutunya nnyo bantu bannaggwedda abantu abo bannaggwedda bo balaba nti mwami Museveni bw'ava mu bukulembeze bw'eggwanga ebintu byabwe bigondana Uganda ebeekomye naye bannayuganda njagala tutunuulire Uganda eyinza okuddako after mwami Museveni basi mukulu kali esuubula bwe tutunuulira abantu bonna abaakajjayo obwagazi ku ntebe eyo nga n'enkambe nti waali kyekikufuula ow'enjawulo ekisobola osikiriza munnayuganda naganze kuno kansaidinge ne mukulu kali esuubula ekisooka bingi naye ngenda bikutemera oba oli awo ebinaaba bisigaddewo olikomawo nembibabuulira abalaba expo njagala mumanyi kino ekintu nti eddembe lyange ery'obwebange nga limpebwa ssemateeka wa Uganda kinkakatako bwe mpeza emyaka 18 naawe awo wooli osobola okulamuza entebe bw'obanga oyina ebitabo byo nga wasoma bw'obanga ng'osobola okulaba obulumi bw'abantu ekyenjawulo ebimu ku kyenjawulo nze bye nnina ndi muntu ayise mu buli sekita yonna emanyi abantu obulumi bwe bayitamu abakulembeze babiri benja okukuwa asooka ye mwami Museveni yajja mu bukulembeze bw'eggwanga buno nga mwana muto in fact nze musinga n'obukulu ye we yajjirako olubanga nze nyina emyaka 4 mwami Museveni we yajjira yali tannaweza myaka 4 okutandika okulembera eggwanga lino ontegedde bulungi okutandika oyingira mu nsiko okuyeekera eggwanga kyokka nga ne baduumira basajja bakulu ne bakoze yabawa idea ne bagamba bannange batubbye akalulu bannange nze sikkiriza babba namulala webale nnyo n'ayingira ki n'ayingira ensiko nze ku myaka gye nnina nti olw'okuba nti nno nina sectors gye mpiseemu kubanga ye yali mu byabufuzi n'agamba nze ngenze mu nsiko
sekita zempisemu soda ekisooka olaba obadde ojja abasajja abeera ekkuba abakazi abeera amakuba ago balaba kati eyo street njitambula okuva eri nenjikubako eri wansi era juzi nabadde mbawa t-shirt nga baŋŋamba olwere twategeraganye engabo emu kati ate nga baŋŋamba tuwe 5 waliwo abalala abeera eri neeno ne mbabuuza naye wano wookolera kino kyokola kyekyali ekirooto kyo oba weekanga oli wano. Omukyala nannyonnyola naŋŋamba olw'embeera n'obulamu bwempitamu neekanga ndi wano nga ndi mukwera luguudo naye ekituufu kiri nti eggwanga lyayonooneka. Oyo gwe njogera naye mukyala mukulu ali myaka 6 ayera ku street ayera okitegedde kati naledde ntambula n'abasajja ba booda baganda bange era waliwo omweyambuziza munnamawulire nambuuza nti nno sente ozijjawo bimugamba nze sente nzikolaba oyo omukyala kati ezi sente abo ba booda beekubidde t-shirt abaana abasajja abakalazi abali ku street bo bwennyininyini nakusanga nakuwa omutwalo naye ng'ayagala ogende bukulembeze bw'eggwanga. Nyina baganda bange bamakanika abo boolabye oyo makanika bwe balina ziggala gyabo bonawona bamakanika abo balina we bati nti bo baŋŋaye bo bali mu kwekubira t-shirt ze era gyolabeko kali esuubula sikutako wadde ekikumi kyange n'ekyo n'ekimu bo nga baagala ki balaba baagala nkyukakyuka naye omwana omu yaŋŋambye tukoyo okulimbibwa missoni yo ne manifesto yo ebintu byeyeesigamyeko bwe nabibannyonnyodde nga bwe ngenda obinnyonnyola bannayuganda abanda ku expo tukoyo limbibwa tukolere ekintu kimu otusuubiza bintu bitatuuka tusuubiza ebintu nga biri kwalaali nga byebyo. Expo basinga batundu balowooza nti bannabitonde bali mu Kampala yokka bali mu Uganda yonna era nakolako kye baali bayita talent search nentambula eggwanga lyonna nga ndi ne baganda bange abakulembera abayamba ku bannabitone nenoonya abaana abo nembafuna bakomedian nembafuna. Ekyokubiri nze ndi musuubuzi obusuubuzi ntegeeza ti lwakubamu abantu bannayuganda bakikwata buki bulooka naye bulooka kyekyanguyira abantu lwe lulimi olwangu naye fe tubayita baki tuli basuubuzi. Ekibiina kyenina ekyabasuubuzi association eyo nagikola nga nze nakera ku makya neŋŋamba abantu sajja bana abavubuka abato beetaaga okugatta ate abavubuka abo be bavubuka abo abakooya abaagala enkyukakyuka kati abavubuka abo bennyininyini twatudde nabo ne baŋŋamba kali esuubula fe tukoyo olimbibwa n'okuferebwa jangu tukusimbewo kubanga osobola obukulembeze ogende ovuganye mwami Museveni n'abalala bonna abanajjako nti lwaki nkutunuliza ekintu ekyo abantu bangi abayaayana abaagala enkyukakyuka nti soda emyaka giri egiwedde emabega ne bwe nandibadde nkedde ku makya nenvaayo oba soda n'ovaayo enkyukakyuka bweba etuuse tosobola gigaana. Mwami Museveni olwaleero tetukyamuyinayo bbanga ddene akkiriza agaane nti kyova olaba nti akalulu ka 2026 January ennaku z'omwezi 14 15 ojjabba omaze otegeera nti kali esuubula wange awangudde alinda kulangirirwa mwami Byabakama. Ogambye abantu baagala enkyukakyuka tomanyi alina amasannyalaze abantu abangi gye basubscribing. Ani alina amasannyalaze gwagange wagalabye ejjo gwe oyagala kuŋŋamba nti nno nze siina amasannyalaze nze agange nga n'olwaleero bannabyabufuzi batandise okunkubira amasimu abankubira amasimu mbeegatteko naye nze nyina vision yange nyina okwolesebwa kwange nyina bannayuganda wenjagala layini batano. Tomanyi masannyalaze gye gali mukulu kali esuubula ag'enkyukakyuka eddoboozi erisinga okuba eri omwanguka ku nkyukakyuka. Nze soda njagala njogereko ati ng'omusezi agula essowaani bangi abasinga tebaagala mazima galuma gatawaanya nnyo ate tegaagala kwogerwako. Nze nali wa National Unity Platform kyekibiina kyange kyekyakugjayo nze gyatera ndi wa nkyukakyuka era kyalimu NUP sigiriimu era nagivaamu olwanyisa struggle. Si buli avaayo okwogera ku nkyukakyuka nga tali wa National Unity Platform nti aba alwanyisa struggle. Njagala ekyo bannayuganda bakitegere bulungi njagala mpulirize bangi bannayuganda bawubisibwa
abaana bana babeera ku social media, baganda bange abali mu biyumba eyo, baganda bange abali waneeno, abamu bapikibwa n'opikibwa. Nze ndi buloga, mmanyi kyenjogerako kubanga omusajja abadde ava eri ebbanga lyonna. Nkugambye emirimu kwegamba entambula gyetambuddemu bannayuganda engeri gye balimu, buli wamu ngezezaako okugezaawo naye nga njagala kulaba bategeeza ki olw'okuba ndi munnayuganda ate ndi buloga. Omuntu ayita eri n'akuwa essente n'agamba njagala onsabulira omusajja oyo, baali bazikuwaddeko nawe n'osabula. Kati kyolina omumanya ebintu byenjogera njogera bya ddala, naye njagala kujjamu kino ekintu bannayuganda mu bwongo. Si buli avaayo n'ayogera ku struggle ng'ayogera nti nno nze nvuddeyo neesimbyewo nti aba alwanyisa nkyukakyuka. Omuntu oyo musooke mumuwa akadde kyawandiikibwawa nti mmwe mulowooza gwe omuntu oli gwe muwagira, omuntu oli nga gwe omuwagira gwe otandise omuwagira emyaka 3 kyokka nze natandika naye era namuwagira ebbanga lye lyonna nga mission ze zonna nziwagira olwaleero, naye bwe ndabye nga waliwo ebintu ebitatambula bulungi neŋŋamba no ngenda kujja. Ekisooka tebisobola tererezera mulimu pate munda ng'oli munda n'ogamba nti wano kyakyamyemu tutereze oba bo tebawabulwa. Binaterera bitya nga tebawabulwa? Era bo olw'okuba nti nno mwe mwabateekako nti nno be basinga amasanyalaze, naawe okyogere nti be balina amasanyalaze. Gwe togalaba? Lindako, bwe wali tonnaba mulaba waliwoko ku Nasantegese Baggala omugenzi, rest in peace. Nabiwulira wawulira nze naliwo ng'olede nga ndi munnabyaalagira naye nga omanyi nti no yalagira naye okimanyi kiseera kyatuuka haja alagidde ekiseera kyatuuka ate Besigye n'abeerawo ate nga Besigye muzibu nnyo ng'alagira ng'atabuka, naye byonna bikoleddwa. Naye njagala eyaliwo bulungi kuba nze naliwo ate nali munnabyabufuzi already, naye nga ndi omu ku bano abasobola okutangaaza ebbali ffe nga tetuli mu kamera nkubuulira, kuba nali omu ku bajja Nasantegese Baggala Entebbe ne tujja okutandika kubayita ababiri ne tusindika emmotoka mpaka Kampala. Tonda waba atuuse nga kiseera kyo kibeera kiseera kyo, wabula nti olwaleero eno ye time yange kulembera Uganda. Ekirooto kyammwe kukyusa bukulembeze si bwe kuli? Kukyusa ggwanga. Okukyusa obukulembeze tulina kujjayo mitwe mingi oba kukola parties nyingi oba tulina kukwatira wamu bwe bava tumuvumbavumba. Emitwe mitono wano wensabira bannabyabufuzi, wensabira abalina political parties ez'enjawulo banvuddeyo obwannamunigina nga nze bajje bansimbeko emabega. Okwolesebwa kwange n'okutambuza ebyobufuzi byange okubeera Uganda engeri gye njagalamu nti kigenda kutuyamba singa nvuddeyo neneesimbawo Museveni nsobola omukuba akalulu. Balina kwesimba amabega ewange wabula gwe totunala asina wawazi alina busobozi alina busobozi. Naawe okimanyi nti solution yakukwatira watya wamu ne baleta candidate omu. Lwaki tobeera omu ku bbo abagamba nti katusimbe oba Wampuuga oba tusimbe wa Nandala Mafaabi oba wa Katumba Oye oba waani, anti eggwanga lyetaagisa omuntu ali fresh. Gabanja abali mu film tulina omwana ayogera oluzungu vugubulu simavu kati anti va mu bantu abali mu katemba tukakasa oti anti naye tolikaza va mu bantu abali mu katemba kati oyogera omwana ayogera oluzungu nga oluzungu lwe lwayogera lukoma wali Makerere kuba lwawo Makerere omanyi lwaki kugamba lwe Makerere muganda wange ali nakaseke tagenda bitegeera okitegera muganda wange ali embala tajja bitegeera olulimi luno Oluganda lwatambula wonna n'oluzungu oluli straight lwatambula wonna lwemunamube mabega musobola okukyusa naye kati tugenze wanene yakyama naawe kenyini olaba waba ayogera olulimi lwe lwakyama lwabalooya si buli omuntu yasoma Munnayuganda asobola lutegeera era yekenyi tasobola kwekonvatinga nadde n'abali awo ebbali abamwetoolodde waliwo gwe nawulira ng'abuuza puza agambye eki kakati ate nga batambula naye kakati tubeere serious Uganda lugijjemu katemba nti olwaleero nze ebbanga lyonna soda ebyobufuzi byange byonna nze mbadde wankyukakyuka. Nasantegese Baggala namuwagira, Dr. Kano Besigye namuwagira, Bobi Wine namuwagira. Akyaliko dduse. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against
ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Oshitegedde bali wabaddukangako nga bamaze okuyiga bali basajja bakulu era kati Dr. Kano Besigye ali mu komera Bobby Wali atambuza ekintu kye not in bad faith naye mu bulungi mbadde mugoberera ndi wankyukakyuka era njagala nnyo nze kinnuma tulwanyisa omuntu ogwo mwami Museveni naye kisinga okunnuma nti bannabyabufuzi abo abasinga in fact kino kankyogere abasinga bannabyabufuzi abali mu Uganda wano tulwanyisa mafia naye nabo ba mafia especially political parties banange Uganda erabye inenna leke gwanga likwatiboko omuntu munnabyabufuzi ali fresh atali mu katemba nga enkya tuwola kino luli kino no political parties zonna eziri against mwami Museveni nabo ba mafia era government ba mafia because choino manya both ruling government and opposition parties they already betrayed Ugandans. They betrayed Ugandans. From the word go, tewali ruling party, yamwa Museveni emyaka ana bwetalidemba na Uganda lukwe. Chokane bali bennyini political parties. Nabo balidemba na Uganda olukwe. Sijja gamba nti eno beno. Ne bonna. Bonna balidemba na Uganda. NUPF, DCPF, bonna balidemba na Uganda. Waliwo abasajja abannuma omusajja oyo nze nzo omuntu simulabangako one on one wabula mugoberera annuma nnyo oluusi ne ngamba omusajja ono ye musajja omutuufu gwe tulaba gwe ndaba mu nze nganze era mugoberera nnyo mu byobufuzi lwakuba kati nze njagala musaba neegatteko musajja ki ye Ssemujju Ibrahim Nganda ave mu PFF ajje mu independent atalina ekiddako obadde ki PFF sebe ina abakulembeza ab'emmizi Lord Mayor wa PFF ye chairperson waabwe yakabera mu bibiina deputy chairperson Dr. Lume Bayiga already bali mu parliament era avuganye lwakuba ku mulundi guno simanyi ina banganda anti uliriza kati abantu bonna boyogedde gokimanyi nti nno babadde mu bukulembeze okumala ebisanja bisatu basose baba baluddemu kati olwalero kulembera bulungi kyakona bategera bulungi ennono za ne kino kiwulire bannayuganda ebibiina bye bawangaliramu abakulembeze baabwe njagala tubeere gweomulonzi ali eyo njagala ogambe munnayuganda ogende omubuuzi wayi wakakulembera ebisanja bimeka because bwe tuba tulwanyisa mwami Museveni aveeko nze kyendiko nze siina kibiina kinkoze eki siina office gye mbaddemu ya byabufuzi bwe mba nwanyisa mwami kubanga mbaddemu nakitone ndi musuubuzi abaana ba bodaboda bempangaliramu ne boda nzivuga naye bwe mba nwanyisa mwami Museveni dictator kyafuze nnyo ofuze nnyo kati gwogenda kunnyonnyola ki ng'oli mu bisanja 2+ oli mu bisanja tuwe ebyokulabirako nga Madiba yajja for 5 years nawummula ekigendererwa kyamuleeta nakkakkana oba oli munnakibiina okulembera emyaka 5 nti gwe president party waakyo debbali that is democracy oli munnakibiina kulembera emyaka 5 debbali oli munnakibiina kale kulembera emyaka gyo ndisemateeka nti kale emyaka 5 nzizeeko ebbali kati abalala bajje kiriza bano bafuukako president party nga nabo bwe bakulembera ekibiina naye gwe mbuulira Elias Lukwago naye ayagala komawo Lord Mayor goyogedde nandala mafaayo bonna babadde balina constituencies balimu bale omusajja wa maanyi nnyo yasigaza FDC eyo yensigo embi gye tuli mu kusiga eggwanga lino ereme okuvaawo so nga tetwagala tufukirire tugitekeko omusana ebeere ng'ekalira bukalizi wansi kubanga soda njagala nkubulire
God forbid omwami ono jajja munna byabufuzi w'amaanyi bamwe batandika ebyobufuzi n'omukyala ono maama Rebecca Kadaga akomawo taata Mzee Moses Ali akomawo kati mwami Museveni abantu bonna obalabye wumula mu mirembe nze nkusuubiza nze ntebe bw'oginkwasa ebintu byongenda bikuuma tewali kugamba nti oba kiki mwami Museveni bw'owummula mirembe era kyenyinza okukakasa ngenda kukuuma ebintu byo ebeera safe olw'ensonga owumuddeko mu mirembe eno eggwanga twagala likyuke mu mirembe nga civilian nze nkutte otegedde okakasa otya munnayuganda akulaba ku expo ne channel endala nti toli project ya muntu yenna tewenoonyeza bibyo kuba abasiga baga muba project bamuleese nabadde ntandise wali nabadde ate nga nzita bululu bwani nga already ndi mu struggle anti ekizibu ekiriwo abaana bana babeera ku social media social media kati yayonooneka abaana bana babeera ku social media soda abaana bano bagenda ne bateekamu omanyi tewali mawulire mabi nga mawulire tewali mawulire malungi nga mawulire mabi gasaasaana mangu amabi ago kati omuntu okugamba nti oyo project nga nabadde nteeseteese okusinkana bannamawulire gyonna nga bbiri emabega nabadde nteeseteese okubasisinkana kati bwe nateeseteese okubasisinkana bannamawulire amazima ga Katonda mu ggulu security organization amawulire ne gayita ne bagaba bagenda kukwata basobola obbikulira okupromotinga ate nga batya okomayo poliisi ebbanga lyezze nibayiwa bona byabufuzi baba bapromote bw'oba following political status ya Uganda poliisi ekoze kyamaanyi okuzimba abakulembeze b'opposition ng'ebasakira sympathy mu bantu njagala nebakuba nebasiba son record kusiba tebannansiba era bajja kusiba tutegeere nti kagamba gwe basiba temu mulowooza bamupromoting tumanya olw'okuze ebitalina amakulu tebabiwaaki makulu okuŋŋaana okwogera n'abamawulire wali balina okunyigamu ku akaalu kwago abo bonna bali babapromotinga nedda njagala bannayuganda endowooza tugibajjemu bannange si buli munnabyabufuzi nti poliisi bwemukwata nti eyo projekiti ya Museveni ne bamugaana okukola booti projekiti ya Museveni in fact ne muganda wange gwe mumwagala nnyo naddala mu abali online kubanga bajjo yaŋŋamba nti abalonzi nokuba online era ne muwakanya waliko ku ground akasajja kalina numbers naliko ku ground anti omanyifu abantu tetulinga nteeka aba mu January ne mu January addako ndezima abantu tukyuka olwaleero ndi birala n'enkya bigenda bba birala okitegeera musaawe emu okuva kati nja kuba ndi birala nga njogera birala nawe ng'oyogera birala kati bw'ogamba yaliko ku ground bali ku ground tunulya ground ya 226 eno gye tugendamu ojja kudda wano mbuulire ogambe omukulembeze kati tukoze tutya nga ndi mu State House nakasero lwaki majority y'abaagala obukulembeze bw'eggwanga mufubutuka wano mu Central muli Baganda tugambe ekituufu muli bankwe nga bwe bakibajwetekako mu abalwanyisa enkyukakyuka y'eggwanga Uganda funa obukulembeze ebipaati zizonna zikolebwa wano weesowoddeyo wano mu Central kiki ennyo ekiri wano ekisooka Buganda ebyobufuzi bya Uganda okuba history yonna emabega in fact twandigambye nti Buganda ye yazaala Uganda ekyo atakimanyi njagala kitegeera ku byafaayo bagenda nyiga amazima galuma ge gali ge nagambye naye ffe abakola okunoonyereza Buganda ye yazaala Uganda ebyobufuzi bya Uganda gwe byeweeyagaliramu byolaba olwaleero Buganda ye yabizaala kati bwe tubanga ffe mu Buganda ffe bannakazadde b'ebyobufuzi mu Uganda that means tulina percentage like 70% okubeera nga tubeera engaged oba nga twenyigira mu byobufuzi ebitambuza eggwanga because
Buganda ffe bannakazadde b'eggwanga lino Uganda. So ekyo ky'obuuza nti lwaki mu Central muvaamu abantu abeerwana ono bw'aba akola succeedinga nga muvaayo mumulwana nga mumuteekako obubiinabiina ffe tuzaala ebyobufuzi tubitegeera nnyo. Temusobola zaala muntu omu kuba mususse obungi ogenda owulira ono sentulo kwegamba ne mudividinga numbers za wano temugenda keri kulwanira eri soda ekyo bannayuganda bakimanyi mu butamanya abatonotono because Cameroon egenda kulonda mu mwezi ogw'ekkumi egenda kulonda erese ba candidates 98 bonna bali ku ballot paper. That is democracy. Omusajja aluddeko nga akulembera eggwanga eryo akaddiye ne baministers bavuddeyo abantu babulijjo bavuddeyo ab'omubutale bavuddeyo kuliko n'abadde avuga boda yavuddeyo agenza okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga. Leero sofa nakawulirako abantu tulinga abantu tuli basatu we bagenda okwesimbawo ku bukulembeze nze Kyagulanyi ne Museveni tuliko basatu nkujukize asikunzijukiza nti kati bali mu katemba njogera ku bantu abali serious kyovola abantu resi tugirimu nze Museveni ne Kyagulanyi gwe mu resi olabamu abantu basatu mu resi actually nze nebamu abantu benvuganya babiri ye president w'eggwanga olwaleero aliko mwami Museveni ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nange kali yesu era nga bwe tunulamu gwabasinga ate bwe tunulamu bonna mbasinga utegedde abuvumu ngoyi nabo bwe tunulamu bonna mbasinga ekyo kye bayita okwekkiririzaamu gago wadde kiriiwo fa mu bino ebyokwekkiririzaamu one nze ndi fresh mu byobufuzi kale mbulirayo kala yeta history yange ey'ebyobufuzi kubanga ebyobufuzi byange emizanyidde muno nze njireeta wa oli feeriya walemererwa waggwawa walemererwa ekifo kya LCTL oli feeriya kyekibalaze buli wetululira RDC nga babakubukula ku madistrict nseka RDC obeera political failure ani yagamba majority besimba mu bulune bagwa muzeyi nagamba kakuteekera mu bwira banja abateesimbanga oba RDCs bemmanyi nga tebabangako bannabyabufuzi bambi nga besimbyewo nyina n'omuvubuka eyo kyali wange alina kaseke bamuyita Joshua Kasoma just bamulondo lwokuba nti no yali ayina emirimu gyatambuza olaba bagwa mu bululu muzeyi nagamba genda tukimanya bulungi naye eggwanga soda eggwanga lyetaaga abantu abategeera wano wansi wano wetuli waliwo ebintu ebitawaanya Uganda eno bingi nnyo otunulira bajeti y'omwaka 2025-2026 munange mu butuufu otunulira n'okaba amaziga. That's why ebintu bigenda keepinga nga byeyongera nga bigenda waggulu nga embeera gye tulimu yonna ya Munnayuganda kukaaba. Soda njagala nkubuulire tutuuse mu mbali ya yeggwanga etuukamu obutabalika trillion 7,000 kakati bw'oyagala kuŋŋamba gwe sente weeziri wano naye sente abazirina obukundi obw'enjawulo obutonotono okwewola buli kimu beewola beewola buli kimu bwe nagenda mu bukulembeze nyina enteekateeka ng'okimanyi bulungi abavubuka tuli ebitundu 7 ku buli 100 tebangi ffe tusinga obungi mu Uganda era tukola kinene nnyo ku ntambula ya Uganda wano lwaki ebyokusoma byadobonkana kyokusoma kwaffe omwana afuna degree emakerere nga yemakerere bw'amaliriza bw'ati ate neyeegomba okulinnya agende Dubai akuba ekyeyo bamuwa 9,000 ontegeera naye nga wali ataddeyo sente makerere omwana omuwala banyinaffe abasinga ebitundu mu Uganda banyinaffe abasinga abawala ebitundu 2.6 ku buli 100 bali mu nsi z'abawalabu era Abafilipine ne Bannayuganda n'aba Ethiopia ffe tusinga mu nsi z'abawalabu ensi 3 mu nsi yonna ffe tusinga mu nsi z'abawalabu okubeerayo n'abantu Bafilipine aba Ethiopia n'Abannayuganda okitegedde kakati bw'ogeraageranya n'ogamba nti Munnayuganda agenda mumala okusoma bw'amala osoma agende Saudi Arabia akola afune babata 8,000 mwana wattu naye nga wali ku kasozi Makerere wa millions 3+ otegedde bulungi enteekateeka gye nnyina eri abavubuka okukola amakolero wano okuteekateekawo okukola emirimu ng'omuntu asobola okwekozesa naye baba bamukozesa ng'asobola okufuna 9,000
egyo gyasobola okuyayanira ng'ali eri ku buddu kubanga eri bali ku busibe lwakuba balowooza bakola kubanga avaayo omwana ng'amazeyo emyaka 5 oba 3 omwana oyo nga kyakozeemu aguze kapoloti ka miliyoni 5 ompulira bulungi ate abamu bambi bagenda nga tebalina bantu batuufu wano eno esente zonna ne bazibba bazibalyako kitegeeza ate abo nno be bali eri mu biyumba abagiwa omuliro ku sayidi gyoyiseko y'amasannyalaze era banatera okudda nze nabasuubiza nabadde njogera ne bannamawulire naye mbagamba olukwata obuyinza bwe ng'obukulembeze nze mbuyina mwenna mugenda kukomawo wano Uganda ebeeteredde tewali nsonga kankubuuza ekibuzo gwe mu kukkirizako naye kusinziira engeri gy'olabamu ebintu okkiriza ballot paper esobola okuggyako yoweri nemuggyako wano wetutusense ekyuka naggambye abantu tetulinga nti banno ki kyebakoze kibalemeredde okukola nga gwogenda kikola ballot paper ejje ku bikibbi ebimu ku byo nga gwogenda kikola ka ballot paper ne byabakama anti mbadde ekyakunnyonnyola kate mubyengenda okunnyonnyola ate kyoleeseomu ekyo enguzi eri wano bagamba esiyiika mpisi kundi ogenda giwanguzi ofisi yange gyeri nakaseke ngenda kulwana bwe nti enguzi lwekyo kiri mu manifesto yange ensi engeri gyetambula muwuliriza anti manifesto gyaga otugamba ekola omaze kufuna buki newona ekolerawo anti wuliriza erina authority wuliriza ensi ekisinza ogibonyaabonya be bannayuganda abaluvu abalina omululu ogenda basengula abatekkusa naye nga bakola ebintu ebyo nga babikolera mu nzikiza ngenda bassa mu kitangaala ntya ensi okimanya eri digito ogenda genda mu biyumbisaka tugenda kufuna tekinologiya kuba gyali China alondoola buli alidde enguzi mu ofiisi ya gavumenti ogwo omulimu si gwa intelligence oba toyingiridde ate olabafuuka wa intelligence sebo nze mukulembeze tonnaba nze mbeera omukulembeze kyenjotunnyonnyole wano akapapula Besigye yajja n'alemererwa n'awummula Bobi Wine wuno akati agenda kyakubiri olenda abantu bakadde byabakama abeera ku payroll ya government era ndowooza muzeeyi yamwendosinga strategy ki gyogenda okukola kikyogenda okukola okube Museveni ne ballot paper nagale abantu tetukaabanga nti ekintu kyemwesibyeko bannayuganda mwe mulowooza byabakama lwaki olavaayo okulangirira Kalyesuula nga mpangudde akalulu nga bwe yali alangiridde ani avuganya muzeeyi muteekawo abiri tetuliiwo so nawe tuwadde essuubi tukuwa akalulu kaffe bisigadde tulikukwasa yaganya okujjawo endowooza kuba bwogamba nti gwolina assurance nti mukulu byabakama kasa tukuyiira akalulu nga bwe twakayiira Kyagulanyi agenda kukulangirira mwami byabakama agenda kunnangirira omanyi lwaki mbulira pasente gyengenda okufuna mukana akalulu teri yali agifunyeko tabangayo ekyo njagala kwokakasa era njagala okubuulira kino ekigambo okitegeere naawe ndaba negattaako struggle gyendiko yeyo struggle gyolowooza entuufu bw'oba olowooza nti nno ndi mu katemba olwaleero eggwanga terigenda kukyuka nga buli muntu ajja agidde ku kintu ekituufu gwe muganda wange olowooza nti nti oyo ali mu katemba nti oyo ali bwati nti oyo ali bwati nokubanga bingi batandise obinkwete baba bakulaba nkazanyikirizi ng'obapuluvize nga Kyagulanyi bwe yastandinga for so long n'azimba ne pate ye kuba naye yajja na ate yagizimba era n'agizimba ne banne gwobalina oli bwannamunigina olina coordination country wise ate agifunye era akola kyenkola agenza ogifuna ng'ali mu kumobilizinga naye natandika kati naawe oli mu mobilization olwende nagimala dda ekisanja kiri ekiwedde abavubuka mbadde mbayitamu salina kaseke nali mu Uganda yonna era olina coordination eggwanga yonna nagitambula dda osobola ofuna information okuva boda ku boda ngifuna abasoga bambuulira era abanyankole bambuulira olina obusobozi obugenda okutalaga eggwanga ababodaboda baganda bange bebasinga okuntambuza nze ne bodaboda banvuga ne bantwala mpaka nakaseke nga tobataddemu sente bebeteekamu amafuta era bajjo bonna babadde ku lukuŋŋaana lw'abannamawulire beetaddemu amafuta ate babadde basoba obufunze tolina sente ani akusese
osobola kuyimira ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga tolina ssente mutusonza kwogera tukali milioni 2 ogamba njagala mpaka kaza kino ekigambo waliwo yabadde ku interview n'agamba nze bannayuganda bansondera milioni 2 ne ziyitamu ne ngenze ndiyako nga ne milioni 18 ava mu bantu abakatemba totusonze sente za nomination sagala sente ya nomination sijagala ekyo nkiddamu sagala sente ya milioni 2 zo zirina emilioni 2 zatuuka dda ne ku account ninze bakoleki ebitabo byange nabiteekayo mu electoral commission buli kimu kiri ninze ninda nomination balugaye tujje empapula emikono 10 webali abaji coordinatinga buli kimu kiri set nze just ninda bulizi mwami Museveni mukuba akalulu ategeere kugambi percentage ngendo ofuna tewali yali agifunyeko kuba ekyo kijjamu abantu bangi okufuna emikono 10 mu buli district gwogenda zigifuna siya katato omuntu already ayina asobola coordinatinga timu yange weeri iyo abavubuka mwe muvubuka yekwata nateeka amafuta mu boda n'atambula muganda wange n'agamba kubanga ababola baabo abatunda emmere mu katale bwe bakyali bagenzi ate be basinga okubi enamba gyesinga okuba nayo yeeyo ey'abantu abankuseere kubanga munange be basinga ffe tusinga obungi tuli bangi naye ba statesmen be basalirawo nti kino kyekiddako abantu abakuseere soda waliwo abagamba we have the maje we have the water and water be bategeerera nti kikigenda mu maaso kati kusiko ligimu yakali esuubula tebagenda kubanga ffe tuli bangi baba peasants eggwanga wali wambye edda asiku ligimu yange njagala nkubuulire eggwanga wali wambye edda eggwanga lituuka litya ku state ey'okuba nti nno abantu balidde enguzi naye nga omuntu ali mu sikanda eyo gw'owulya n'adda mu sikanda eno nadda musika kyokka n'ata resigninga office eyo kugivaamu n'amala n'abeeramu kyokka ate era ne bamupromotinga ate kwagamba n'olaba ebintu nga tuli mu katembo w'ekisiru ye mwami Museveni gw'otuulakaawo n'olowooza Uganda after you yagiteekerateekera dda towulya kibayita standby generator tujjukize bannange standby generator togiwulira bale saagala nnyo kwogera ku CDF standby generator njiwulira gyeri naye amasanyalaze gali gagenze wali waddeko ku mbaga amasanyalaze ne gagenda naye nga wedde balalo standby generator n'okugisika akantu n'abasika bennyini ne bagisika ebitundu 10 egaana okutokota togambe neyizo gaana otokota kisobola okubeerawo era mu zonna ezigaana nga muwozi egenerator egaana otokota ate kiwuliriza kati awo wenkugambira kati nze yatandika dda n'okwerula eyange yeteekateeka under PLU anti kati nze nange indicator nazisuula dda kati manya zikola ki in fact nasookeemu kati ntaddeko 2 otegedde essaawa yonna nteekamu amataala mu nviire ogenda mu state house ate biri bibaveemu mu bwongo nti mwami Baraka tasobola kulangirira muntu ayiseemu constitution emulagira omuntu ayiseemu wali ndi mu bitundu 8 ku buli 10 bano bagabanya 20 bokola statement eno gamba nti mwami byabakama tasobola langirira muntu ayise tasobola gana gwe nokola statement eno gamba tasobola gana langirira muntu atayiseemu ayiseemu ekiregeza kyagwa nti yayita mugwawagira ku luli eriyeso akiti bamulangirira ekyo si kyenjogedde anti ogambye tasobola gana langirira ayiseemu gwe yalangirira yayitamu kati ajja kunnangirira wawagira uliti yayitamu nze kati olwaleero wakolako obutambi bwe twalabanga ng'owaana ng'owaana Kyagulanyi ng'ogamba baaba obululu bukomyewo era naawe okoze statement nga otandika nti baakubba bukomyewo akalulu akange anti katwali district level gweka gwe babba anti kati ye Nakaseke waffe abasajja b'NRM bangi nnyo naye kati ekinyambi nti bakuze ontegedde ekiteza mu ggwanga yonna gweka gwe babba generation yange babba abantu bangi mikwano gyange tewagirabye nga Kyagulanyi taliimu sinza kikonfaminga kubanga eri ewaffe yawangula wamwe mukyalo abangi bwaba yawangula bali basajja bakulu ekyo kyeŋŋira okukakasa olwaleero nti bali basajja bakulu e Nakaseke kati ekiseera kituuse generation eyange gyendiko bali bavubuka bato bambi kuba ne muli akalulu akabaddeyo no bagambye mwami Museveni ye president waffe abenaaleemu naye kati gwe kozze kati njogera mu Luweero ati njogera mu Greater Luweero gwe president waffe abeeruweero bakkiriza abo bakkiriza kati nze Luweero sitiri bakkiriza ogenda ku president ati babumpa
kati ate byabaka maweri owulye bulungi n'atakola ki ojja tuwa essuubi wano tukuwa akalulu kaffe tutuuke Bambi bagaana okulangirira tugambe tufuke omusango gutadde mu kooti y'abantu no sagala kola nsobi eyo twambaza ebitimba twambaza ebyekuuta nyina bye mbagambye nze sirina plan B. Plan A yange yakujjako mwami Museveni ate waali avuddeko bwoka wangula nga bwogambye bannayuganda ne bakakuwa byabakama n'agaana okulangirira otula butuzi wakakozi tolina plan B bwoka kafu kibooteekawo nti tagenda kunnangirira nga nzepa kubanga nze olwadde percentage gyenzimbye n'ekintu kye nnina kampeni tezinatandika naye okusinziira nga bwendaba strategy zange n'abantu ne ttiimu zange Uganda twagitutte dda tugenda kugikulembera era tugenda kukola ebyafaayo mbeere omuvubuka asoose okubanga oli bagamba avuddewa nga nze nkulembedde ekimuli kimeruse mu nkokoto bagamba nti yes nga mpizemu bwe nti nga tebakifukiridde n'amazzi kubanga tewali anfukirira Katonda wange oyo yali waggulu yali mu kuntambuza ekkubo lyonna lyonna lyentambuliramu kubanga bangi bali mu kulowooza n'endowooza kiri kye twasoose nti ayo bamuleese kati alaba yagenda lwanisa Kyagulanyi agenda kukola ki kati gwe waliri wadda waluli nga neesimbawo oba nga ndi mu Nuupu because nali mu Nuupu nze mbadde mwogezi wa National Platform mu Nakaseke district era mbadde ntambula ku zi radio ne zi TV banga liwezi nyina olw'omululu n'ovaayo nawe ng'oyagala ate wano waliwo ki omululu ogwaki okweyagaliza entebe ennene ati nkugambye nti nno tulwanyisa dikiteeta ate naffe tubeere ba dikiteeta NUP yakuterawo akadala negamba abagala obukulembeze bwa paate mujje muvuganye tukuwe kaadi ye NUP tewagendayo nogagwe kotandika ekikyo omuluvu nakyogera kubanga fe abatutwala balijesitwa be batutwala aba districts ez'enjawulo ne ba focal person wabagamba nti njagala kwesimbawo ne bagamba tekisoboka bagamba tekisoboka yasimba ku Kyagulanyi bannayi kakati mulwanyisa dikiteeta ate namwe muli badikiteeta kale esobola ene kavule twawuliranga kirala bagamba buli omajje ne balanga nolanga mu mpapula z'amawulire boogera birala bakola birala boogera birala bayogera birala obadde ki oyagala kunsinga Nuupu kigwa ngamba oli munnamawulire bwemulaba ku kamera birala ebintu byakyuka kitegeeza omukulu wa DF yayogera byali bituufu byakyuka dde ebimu yakonjeramu amanyi saagala nnyo tulume njagala sabanayuganda nze mbagamba ekintu ekyange finito sorry mukulu mpuga yalimbamuko ebimu yakonjera ate omugalatiya ebimu bayogera bituufu lwakuba mazima bambi tebagagala gawulira laki kyebayogera ekituufu naffe tufuna omukiso kompami babiwulira ekyo olina omumanya bayogala yawulira bayidayo mu bufu bwennyini bantu kibolaba mu gavumenti n'abawali ku oludda oluwabula b'osobola okugamba nti nyinza okubasaba kuba wagambyeko olwedde Ssemujju bensobola okukola nabo n'ogamba nti abo osobola mwami Ssemujju Ibrahim Nganda osobola oba appointinga mu gavumenti Ssemujju Ibrahim Nganda kankubuulire oba bali tokimanyi nti olina ekitone ky'obukulembeze Katonda akikuwa ate n'obeera musajja muyivu naye okwennyamira kwange n'amaziga gange we gali be bantu abakwetoolodde abayinza okukuteekamu virus ekiwuka kubanga olwaleero kuba kati naawe oba ofuuse virus kuba kati nze olwaleero nze nalabye nga nyina okunoonyaayo ka antidote nneme kubeeramu na virus because mwami Museveni himself is a virus alwaza the moment w'omwesembera bwoti oba ogenda kulwala yona nawe tusuubira oli musembera ojja lwala ate kati nze nga musembera wa era ku diiru ki olina pate tojagenda mwipod sirina pate nze sirina pate naye ate ndi willing kola nezi pate zonna ezize nezimbeera emabe nezinzira emabega lwaki olw'ebirirwa byange bigenda okutuusa bannayuganda mu kwesiima osobola oyita bano bastation amayanja banno ne bajja emabega si bannange tonga si bannange mwena mwine obwagazi bwe bumu kati abo bajja kujja bamuyaga si bapiza nti pati bamunyagwa bastation be bapiza nti bali simanye kibiina bakiyita batya
Bese peasant. Basesha be peasant Pate ya munyagwa n'ebijirwa bagiyita bate yabensani ya bensani kakati ate abaganda bange kati nga bijirwa jeno bijirwa kati bijirwa kulaba ngo omusajja asobola okutula n'analyze nga nsonga somewhere ate n'ogenda mu bintu jango negatteko obadde olabye kati bijirwa okuva mu no ate yasokera mu DP no kati nze njogera ku kibiina nze namulabira mu DP kyamaanyi ng'akuba ka post ye Buyende yasooka kwesimbawo Buyende oyogera ku bibiina by'obufuzi toyogera ku Democratic Party ate nga ekyo kimu ku kibiina ekireza abakulembeze bonna minisita w'amateeka ali mu gavumenti ya Mwai Museveni kyokka ate ye president wa party so kati DP tekyalina value DP gijjeemu era bw'oba oyogera omuntu yenna alina munnabyabufuzi ayogera ku kibiina ky'ebyobufuzi n'oteekawo DP kye kibiina kyayingira mu virus mu bufunze bwe tuba twogera ebyamagezi mu bibiina DP gijjeemu era nsaasira nnyo abasajja abakulu abakyakkiririza mu Democratic Party ate be bangi abo be bangi ensonga lwaki walaba Sebamala Dr. Lulume nga baagala baginunule bagijjeyo bagize kati bano abaavaamu balaba ekituufu because tosobola kubona presidency party ate nga olwanyisa dictator nakyemalira ate n'omala n'ojja nga gwe minisita otegedde omwana mawo onkakasa otya kati era kati abo tubajje ku party in fact nze nange kennyini nebokera ku makya n'oŋŋamba nti kakati gwe president wa Democratic Party nkulabanga ate ayagala okuteekamu virus ate mawo ye bwagamba ajja akudde emabega wazire mabega andi kati luba luseko lugenda okuleeterawo akazibu ate Mwai Museveni akole ki okutuuka awo tuvudde ku bijirwa agamba bijirwa amulabamu NUP DP togibala ajja negatteko nze namulabamu NUP kuba DP simubala yaliyo naye ndabira ddala ekibiina ekyagoota kyonooneka nga kyokka oba kiri ku ki okitegedde so omwana soda ebintu bino tubyogera nga abasaaga naye ebintu bino ngenda kwongera okukakasa bannayuganda wano ku Expo tujja kujjanga nti ensi gye tulimu bw'omuvubuka ali eyo bambi ontunuulira n'ogamba oli ku simu yo ono gaya ali serious muganda wange ndi serious ekyokubiri tubaamu nakubuusabuusa ekisookera ddala nina ebituli bingi byendabye mu gavumenti ya Mwami Museveni kyokka ate nani bana bagiramu zalabo nga tebasobola kubiziba so nabo balina obunafu we buli nga ate bungi gwe bozottereza in fact obunafu obusookera ddala obulabu bwako nabo mu bintu byabwe bakola temuli democracy tekisooka ekyokubiri enguzi yasala neeve wa Mwami Museveni neyingira ebibiina by'obufuzi ekyokusatu bw'oba wagira munnabyabufuzi yenna naddala abali ku luuyi oluvuganya gavumenti gwe mukyala gwe mwami gwe ali gy'osinzira yonna okubeera njagala ompulirize bulungi munnabyabufuzi naddala abasajja abali mu bibiina political parties muwagire ng'omuwagira ku lulwo tekisooka kubanga sooka otunuulire embeera zo z'olimu nabo ze balimu nze olwaleero nze ndi musajja munaku omuntu alina amala kuba munaku okubanga wuliriza ebigambo bino Mwami Museveni atukalakasa emyaka ago naye bwe yajja yagira mu lugabire ebyafaayo kuba munaku wuliriza Mwami Museveni atukalakasa emyaka ago naye yagira mu lugabire era tewali lunaku noonyereza noonya akatambi kubanga mu bye nasomako ebyafaayo bye yafunako basali Dar es Salaam Mwami Museveni gwe olowooza Yoweri Kaguta Muzeeyi Kaguta teyali omugenzi teyalina ssente yali alunda ente naye yali yalina ssente zitwala mwana we mu university ontegedde Mwami Museveni ne bamuwa basali Dar es Salaam yeyasomera n'akomawo n'ayingira ebyobufuzi naye okusoma kwa Museveni okwo buli omu akunyumya bubwe bino byenyumya bye bituufu kubanga nze byafaayo gawuni twasaba gawuni yabula bali mu kawunda mukkirize kubanga bw'onoogamba munno ojja kunoonya ebyafaayo bya Mwami Museveni ebyokusoma ng'onoonyeza ku gawuni tojja gifu naye okimanyi university ye Dar es Salaam ye yatandika bwe yeekutulamu n'ezaala Makerere n'ezaala n'eye Kenya yes okimanyi yasigaza nnyo bannamateeka
nga buli asoma amateeka akkirira Tanzania Museveni asoma amateeka bw'aba ava mu Western Uganda afuna aguligetisa zimutwala Makerere so ebyo tubiveemu ebyokusoma zamutwala wansi nze mbadde nkubulya byafaayo bye era nga nkugamba nti enguzi n'obutabeera bwerufu n'obutaba bumativu n'obuluvu obuli mu both the ruling government and political parties ebyo bireetedde Uganda okuba ng'edda emabega. Mwami Museveni ne banne bakola nabo baluvu bali enguzi tabagambako tebagambwako embeera eyo laba bwegenda n'ensala nedda mu political parties ezagala okumuggyako naye enguzi esobola okuggwa mu ggwanga Uganda kalesula ngenda gimalawo neggwerawo ddala nefuka lufu nja kugimalawo kubanga kyensinze okusoma mu economics kyensinze okutegeera nyina abasajja abakugu abasobola okubeera nga mbeebuuza kate mwana wattu nga si bannayuganda okimanyi eriyo n'abagiwoomerwa n'ogiwoomerwa ngebayamba enguzi bangi sisuubira nti enguzi esobola okuggwa mu ogenda gimalawo oti URA waliwo kyembadde njagala okukubuuliramuko leero agenda kuwunzika ng'atunyumizaako katunyumiza then lwe tunadda n'ebibuuzo byammwe mugenda biteeka mu comment section tunadda atandikiraawo ate nekino njagala bakimanyi muvume mwogere bye mwogera byonna naye ali wabweru w'okutegeera n'okumanya taligenda mu maaso. Bayibuli egamba mutuzizika ennyiriri olwokuba temwagala tuexpressinga mutubika emimwa n'ennyiriri mutukulembeza obugerogero obwo okutuzikiza emimwa teri tulina okwogera naffe tugenda kugamba nti bajjajjaffe bagamba ati emikira teyeetaba mazina gaki gankime emikira kati tubulira akantu obasiibule obumbi obusaasaanyizibwa ku buli mukolo gwa gavumenti ebiseera ebisinga olunaku nga luzze omukolo babeera mu buwumbi 906. URA URA sente zeekola buli lunaku zino olw'endamu 6 URA sente zeekola buli lunaku zeesolooza mu bantu zeesolooza olunaku olumu zeesolooza nga tulina si obuwumbi 218 ekyo ngenda kirireetinga ku taata wange kuba mulwanyi ezo sente baziyisa nti z'abalwanyi naye kitange nyina bataata bange 3 ababiri baafa omu yaliwo naye balwana olutero lwa mwami Museveni lwamuleeta mu buyinza era nno mboozi empanvu ate in fact nja kuginyumya ejja kukwasa ennaku nti omanyi nzinze ndi mutabani wa mulwanyi kitange yalwana e Nakaseke bataata bange 2 baali bakuba emmundu naye baafa omu mujjagati omulala bamuyita Mayombo kati waliwo Kironde naye nabadde nnyumyamuko ne taata ne baganda bange abalala abo ne baŋŋamba omu actually omu because soda njagala nkubulire sigamba nti mwami Museveni talina byakoze no this is the plain truth. President Yoweri Kaguta Museveni alina ebintu byakoledde bannayuganda and we appreciate. Era omuntu yenna yenna atamanya gy'avudde ne gy'olaga tomanyiyo kati gwe muganda wange abeera ku social media n'okuba kelele n'okola otya n'ovuma kuba baatandise dda baatandika njagala nkubuulire bw'oba tomanyi Uganda eno gy'evudde weewa obudde abavubuka bulina obudde musome mutwale obudde because ife obudde bwaffe obusinga kati twesaddaaka tuli mu kunoonyereza bya bufuzi bitambula bitya byatambula bitya emyaka 10 emabega naye President Yoweri Kaguta Museveni ayina byakoze okikkiriza mpulira bibyo saze wano kunzikiriza bintu binankubya oba binanza bwamanyi oba akoze oba atakoze bibyo bwamuvuganya ndeka ndeka tondeka bintu byonna kati ate ne byatakoze nabyo bingi era ombuuze okikkiriza era mbunzikirize teri genda mu maaso
oba akoze tozi kati nzijja wano nze okuvayo kwesobola ku ntebe ya president nti ngenda kumuvuganya ekisooka ndabye nga tewali alina busobozi buyinza kutula ku ntebe ekyokubiri kino njagala mukitegeere nabadde nkuwa olunyirira Hosea 18 abalimbibwa bangi naye lwakuba tebamanyi obutamanya kiri awo bwekityo gendayo bikule bayibuli ebigambo bya bayibuli nno ebiseera bisinga byawandiikibwa emyaka eri nga tulimu eddi bigambo bya magezi bangi soda kano njagala nga mmaliriza bangi bavubuka bannange balimbibwa ate bawabiddwa balowooza bali ku kituufu naye bw'onootula ku makya nawe n'oyingira ebyobufuzi ojja kumanya ogambe nali nasiriwala dda ogenda kumanya ekituufu nze kali esuula obadde tonsinga gwe tonsinga kwagala nkyukakyuka nze omu abasinga okwagala enkyukakyuka Uganda ekyuke ate mu mirembe kati olwaleero bwe mma kugambye nenkunnyonnyola wabula mpa obudde oluvannyuma ojja kuntegeera ogambe gaayo ono mutuufu mpa obudde ogenda kuntegeera mulimbiddwa obulamu bwammwe bufa muli mu makomera musibwa ebyekisiru naye nga temumanyi kiki kigenda kuddako enkya bwe bakugamba nti nno kiggwa nkyo oba kiggwa leero tekinnabaako nawe wabadde okuleka ng'okwasizza kali esuubula obukulembeze mu Uganda naye yinza otegeera ennakuyo because nze ndi musajja munaku ndi mulimi ndiwe nakaseke ate ndi musajja ayina ebyafaayo byange sibaddeeko mu byabufuzi ebyokulimbalimba ekyo njagala okimanyi so bannayuganda bingi njagala bannayuganda babuulireko ku manifesto yange kuba erimu bingi tujja gibabuulira olunaku lumu tujja kujja nogive ku ntono manifesto eyo n'ekyokubiri njagala nkunyumizeeko ku byafaayo by'abajjajjanga batata bange balwana ne Museveni nga bali naye bwe bati otegedde okuva mu nsonda gye baali neeri kuba taata ye akyaliwo omulamu ye anyumiza nambuulira bwekiti otegeera baye abalala baafa ekyokusatu njagala nkubuulire lwaki abavubuka balimbibwa ne balowooza nti eggwanga enkya balikwata nga babagamba nti nno ennaku 3 tugenda kukwata eggwanga kati nga tugenda mu kisanja kyakubiri kya babagamba bannayuganda njagala okubeebaza mwebale kumpa budde mwebale nnyo mwebalire ddala ebintu bye tulimu bya ddala ebintu bye tulimu Uganda tusobola okugikyusa Uganda tusobola okukola ebyafaayo Uganda osobola okugyeyagaliramu nga toli Saudi Arabia nga toli Dubai nga toli Bungereza nga toli mu America nga toli Canada kubanga bangi banamuli banange badduse bali mu Canada bangi bablogo bamanyi bagenze balowooza nti eri tujita green pasture nti eri mu green pasture yewali emirembe esende gye tulina wana e Uganda osobola gikolamu ne weeyagala singa Uganda efuna omukulembeze omudambulukufu omukulembeze atali nakyeyimalira omukulembeze ayagaliza bannayuganda singa Uganda efuna omukulembeze ng'omukulembeze oyo si yalowooza nti yasinga okutegeera weewaawo mikwano gyange abadde ku expo obadde onyenya kyomu omukulu bamuyise kali osuubula ayagala bukulembeze bwa ggwanga ebigambo byo biwulidde so tugenda mukwongeranga mugenda mubuuza tumubuuze ebintu bingi agenda kubanga yeewaddeyo agenda kubanga atutegeeza mukkirize tusinkane olundi mukama katonda omulundako bana mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala Obuganda n'okwagala kabaka waffe kyenyinza obbakakasa nkiddamu kyabaddemu mu interview Buganda naffe Abaganda ffe abazaala ebyobufuzi bya Uganda te Buganda ye yazaala Uganda akuuma atakumira mpeera kulwa Katonda n'ensi yange nze kali esuubula bye bye Expo TV to the world.